babikanzirako ne batabikanze. Kibuyaga agwe mu lusuku, Kamunye agwe mu nkoko, nze ngudde Kamansukira anti kalwana na bigambo kyokka ye mpogola erwanira mu ttama. Atenderezebwe Kiwamirembe Namugereka abongera amakukufu mu bbanga ne galeeta amawulire amabi ag'embikuzo oba ag'enzingira mikono. Sigenda kwogera luleekemya omukazi omunafu lwayombera mu lusuku lwe oba mu nnimiro ye nti bansalidde ku mpanji yange n'omubuuza nti ate omuddo gwoleke wakanga gwo toguyombera. Kale nno kubeera kwetemangalike ng'akabira abafedda nange bwe ntyo kantandinule okweyabya mu mpya z'ababaze zitoosa bakyaze. Nze Kanoonya Juma tuli balangira abava ebukerekereyo mu Busiro tweddira emmamba Kakoboza akabbiro Gongolo Nakawuka bwetyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumba ali mu ssaza Busiro era Kabaka gwe tuvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Balasange. Nabagamba ndi mukaweefube ow'okunoonya ebifo byaffe eby'obuwangwa n'ennono ebikyasigaddewo. Emiti, ensozi, ebibira, enzizi, byonna kubanga kekadde tubikwate ku ntambi abaliddawo ng'ebintu bino bisaanyewo bamanye nti ensi eno yalimu ebintu byamu. Programu eno nagituuma tutuuke ku bifo byaffe eby'obuwangwa tusomese obukulu bwabyo eri abantu. Naye nga osinnatuukawo n'okubannyonnyola kyalo Kikwendi era nawa wendi mu kaseera kano njagala okubajjukiza gwe wenna ayina ekifo ky'obuwangwa n'ennono ku kyalo kyammwe tuteekemu ssente tukituukeko tukirage ensi. Oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri Kasaraba 256 751 47 9 oba MTN eri Kasaraba 256 788 461 228. Ndine kojjange omugave omumalanga era n'olw'ensonga eyo kojja mbadde inkusaba ate munnange otwanjulire wano tuli luddawa era n'ekifo ate kye tuliko. Nsooka okwebaza abatuwuliriza era wano ekifo kye tulimu bakiyita Kisaba era nga tuli wano ku muti guno ogusamirirwa abasajja ab'Emmamba ffe betutwalanga abamugera ebugera. Kale gwo muti guno gwa byabuwangwa nnyo era nze programu eno ensanyusizza nnyo okubeera nga tusobola okukwata ebintu nga bino ebibadde ebiri okwaffe ku Bussi ebyobuwangwa ebibadde bikyaliwo kubanga ebintu bingi ebyebussi bazze babisaanyaawo ne tutamanya kiki era wa gye tugenda. Bussi agenda kuba atya mu myaka giri ebino ebyobuwangwa nga biweddewo tetumanyi kiki kye tulibeera. Kale nensanyukira programu eno era nensanyukira omwana wange ono Kanoonya Juma okubeera nga zze naŋŋamba nti kojja tutindige tugende nga tutuukatuuka mu bifo ebyo eby'obuwangwa n'ennono ebikyaliwo emiti n'enzizi weewaawo ne tubeera ku muti guno kuguno omuti gwa byabuwangwa. Akojja omuti guno kiki bagwenyumirizaamu kyafaayo kiki gwakakola? Omuti guno ekyafaayo kye bakakola omuti guno baayagala dde okugujjawoko bannaffe ogufunamu ssente era ne bagubeera ne bagusalako masiini era olubale mululaba musobola okululaba luno bwe rutyo olubale masiini yali eyagala okugusuula ne kitasoboka. Era baba ndo yatugamba nti Gw'Amira masiini ne gugikwata obutatambula okusobola okubeerawo naye ng'era bo bannaffe abannakigwanyizi bakyagulwanyisa okulaba nga bo bagufunamu ssente bagusale gugwe bafunemu ssente. Gamba bo beezira kuwulira nti waliwo omuti ogw'obuwangwa bo balwanyisa bulwanyisa ate nga ffe bannabussa abazaaliddwa ku bussa abakaddiridde ku bussa oba abazaaliddeko tetumanyi kiki senga ebintu byaffe binaggwawo tetumanyi bussi bw'anaaba ow'enkya. Kale bwe kityo tetumanyi gavumenti ya Buganda oba erina bwesobola okutuyambako bwesobola okukola kiyandibadde etuyambako ebitundu ebimu ne bisobola okubaawo. Omuti Gw'Amira mashini era olubale luno baali baagala gugwe baali baagala bagusa. Kakati olowooza omuti guno olowooza kojja tewali kintu kyonna mmwe nga bannabusi kye muyinza kukola kugutaasa na kuteekawo kiggwanga ky'amaanyi nnyo? Tyo kakati ekintu ekisooka ebintu ebiggwa kyandibadde kyangu naye ebintu ekibanja bajjajja oba bagusamirira abantu abandibadde bannyinigwa abaamugera kati ekibanja ajja ne kiva mu mikono gyammwe ne kijja kigulwa omuntu omulala ne kijja ne kitambula
nekiba nekitambula nekiva mu mmwe nekidde kakati oli oba tokyalina bw'omugamba tibatuwe tuzimbewo ekigwa tuzimbewo bwe tuti wonga gamba bwe buzibu bwe tulina kwegamba ne wano batundawo ate tekikyali mu bammamba abo abandi badde bannyinigwo kati akafu oli bw'abalekerawo n'abalekerawo akatono oli bw'abalekerawo muti gwe n'agupulaningamu ssente mbunze ekibanja kyagamba yembeera kati mwe tugenze tutuuka abaana abavubuka ebintu babinoonyezaamu ssente ez'amangu kusaanya bo tebamanyi bussi bwalibeera mu maaso kubanga tebalina kifaananyi kye balabye mabega ate balaba bulabi mu maaso nga gye bagenda lwe lugendo olutuufu naye nga wano we tuli bayitawo Kisaba temwerabira awali omuti guno oguyitibwa erinnya lyagwo terina naye kyebagumanyiko nti Gw'Amira machine bayita wano waali Kisaba n'odda Bukaswa bw'ova Bukaswa n'odda Jolekero olwo n'olyoka otuuka e Bugera wova ludda wa Kisaba n'odda Bukaswa n'odda Jolekero n'olyoka otuuka e Bugera weewaawo awo nno mulengera ensonga kakati we ziri zikutte enkandago gwe muti guno Ogwamira machine abantu bagwetayirira baagala omuti guno kubeera nga bakola kibagusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda muli luddawa ebifo by'obuwangwa n'ennono nze nasazeewo kubituukako ebbanja libeere lyammwe nga mmwe bakama baffe abali emmengo mujje mutaase ebintu bino naye empulira olugira ate abantu abagula baagala wali bifo bya buwangwa na nnono n'olw'ensonga eyo bannange mujje mutaase omuti guno Gw'Amira machine naye nga gwetaasa kakati ekinaava mu ekyo munnange olimbuulira nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere muzzukulu w'omutaka Nankere Bukerekere mu Busiro program tutuke ku bifo byaffe eby'obuwangwa batunyumize basekanyumiza ebyafaayo by'ebifo ebyo naye njagala okutegeeza ekintu kimu nti sebo bannyabo tuwandika ekitabo ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi oganzikamu ekifaananyi kya jjajjaawo ekya kkojjaawo ekyasengawo n'ekyetendo kye yakola mu nsi Buganda bya mitwalo 10 tufulumye ekitabo kino mu kitiibwa ekisaanidde jjajjange yatandika kino jjajjange yasooka kino jjajjange yasooka ozimba kalina jjajjange yasooka okola kino n'olw'ensonga eyo awetyo tuli kale nno sigenda kuba nduga butanyuka wabula kaŋŋambe kimu nti ayi kabaka wangaala